boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Emotoka bayitewo okweyongerayo kyokka neeremererwa. Abatuuze basoose kussa poliisi kasiiso kyokka oluvannyuma ne bajja okuyamba bagisindike wabula nga balafuuba n'okugisindika eveewo ekutusaakako neera n'ekwama. Kino abatuuze kibawadde ekibbo ky'enseko ne bakyomera poliisi nga nayo weerozezza ku kirala. Ebinnya ebirala babikuuma bukuumi batugobyeyo emisinde. Kiba kitegeeza nti nno gavumenti eyagala ebinnya byayo. Kiba kitegeeza nno gavumenti eyagala ebinnya byayo. Ebinnya byo gavumenti ebyagala naye era ke twabalabisizzaamuko kajja kuba kamala naye ate tugenda kuba tulabisa buli kanaku ssebo tebinnaggwa. Bwe bavaawo nga tuba tusimbamu ebitooke. Ekitegeeza nti nno obuzibu bwa binnya singa gavumenti ekola ebinnya kitwagonga ekoma. Obutambi obwo bwonna ngenda okuzanyira okuba gye butandikira paka gye buggwera osobole okulaba embeera bw'agenza okuziba olunaku olw'eggulo ng'eyimiridde etya ku mulanga Bobi Wine gwe yakoowodde abantu okubeera nga basimba ebitooke buli luguudo olulimu ebinnya. Omulimu ogwo gwakoleddwa bulungi nnyo nera okusinza ku sitoogi nasembe okubeera nga nkolera olunaku olw'eggulo abantu babadde bali mu kubeera nga basimba ebitooke mu buli kubo lye balabamu ebinnya. However, Alien Skin avuddeyo n'abasekerera mu ngeri y'okukudaala. Alien Skin akatambi ke ngenda beera nga nkakuzannya naye ate ekisinga okubeera ekikulu kwe kulaga sides ebbiri. Nkulaga oluguudo olulungi olukoleddwa lwe ngendo osooka narwo ze tulina mu ggwanga erya Uganda. Then nkulage n'ensiitaano eyabaddewo nga poliisi egenza okubeera ng'egugumula abo ababadde bali mu kubeera nga beekalakaasa olw'ebinnya ebingi mu nguudo nga babisimbyemu ebitooke. Ne poliisi yennyini n'esiraana okutuuka emmotoka yaayo okuvaako omupiira olw'oluguudo olubi. Poliisi baagikubidde ne bagitegeeza nti abantu bali mu kubeera nga beekalakaasa olw'enguudo embi n'era bwetu nejja ne kabangali netandika okubeera ng'ebagugumula n'ebitooke n'ebijjamu mu kkubo mu kubeera ng'esimbula egende poliisi n'emmotoka yaayo olw'oluguudo olubi yasiraanye. Ate poliisi neyegalirira abantu okubeera nga bagiyambako okubeera nga basindika emmotoka eyo era bw'etyo mu kubeera nga abantu bagezaako okubeera nga bayamba poliisi omupiira gw'emmotoka ya poliisi ne gutuuka ekiseera ne guvaako. Amakulu mu kyo nabo ne batandika okubeera nga saidinga n'abantu olw'oluguudo olubi ng'amazima gali nti oluguudo lunga lwo lubi. Obutambi bwonna bwonna kambukuzanyira okuba gye butandikira paka gye buggwera osobole okulaba embeera nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo. Buli awabadde wasiitaanye okuyita ku kkubo lino abatuuze basimbyewo ebitooke n'ebiti nga bagamba nti ligwana kubeera nga nnimiro. Poliisi eyitiddwa okukkakkanya embeera era abaserikale ne batandika okuggyamu ebiti n'ebitooke ebibadde bisimbiddwa mu kkubo. Ogambye buli muntu alwane ayiye bw'ayitawo. Nga bamaze okubiggyamu omugoba waabwe asimbudde emmotoka bayitewo okweyongerayo kyokka n'eremererwa. Abatuuze basoose kussa poliisi kasiiso kyokka oluvannyuma ne bajja okuyamba bagisindike wabula nga balafuuba n'okugisindika eveewo ekutusaakako neera n'ekwama. Kino abatuuze kibawadde ekibbo ky'enseko ne bakyomera poliisi nga nayo weerozezza ku kye bayitamu. Abaana batuyambeko basimba ebitooke wakati we batuzibidde ekkubo. Ani alise bbombo bo baliseemu balina n'emmundu amakubo mafu Wanegeze kufiira tuyambe tuweze ekkubo twekalakasiza olw'ekkubo lino wabaddewo ensiitaano emmotoka ezisomba omusenyu bwe zizze nga zaagala okuyitawo.
byonna nga bigenda mu maaso abaserikale ba poliisi bibadde byabasobedde dda era ng'emikono bagireredde mu kifuba nga n'ebyokukkakanya abatuuze babivuddeko dda. Disitulikiti y'e Nakaseke evunaanyizibwa ku kilomita ezisuba mu 400 ez'enguudo kyokka ensimbi ezigiweebwa ku mulimu guno ziri eyo mu bukadde 5 zokka. Mu kiseera kino eky'enkuba amakubo mangi mu disitulikiti eno tegakyayitikamu. Habat Kamoga, NTV Akawungezi. Yeno embeera eriwo obudde buno mu ggwanga nti security eno gye tuli tekuumayo ate eno gye batugambye olabisiza. Biri ebinnya ebirala babikuuma bukuumi batugobyeyo emisinde. Kiba kitegeeza nti nno gavumenti eyagala ebinnya byayo. Kiba kitegeeza nno gavumenti eyagala ebinnya byayo. Ebinnya byo gavumenti ebyagala naye era ketwabalabisizzaamuko kajja kuba kamala naye ate tugenda kuba tulabisa buli kanaku ssebo tebinnaggwa. Bwe bavaawo nga tudda tusimbamu ebitooke. Ekitegeeza nti nno obuzibu bwa binnya singa gavumenti ekola ebinnya kitwago ng'ekoma. Si buzibu bwa binnya, obuzibu bwa mukulembeze aliko ssebo. Ebinnya senga yabikola dda biibyo byonna biibyo. Lwaki ebitooke tebitwala ku State House omusajja n'avaako? Ng'omagamaga. Kabisa omusajja. Andi neno saba munda batukugumudde dda. Twagala area view. Area view ngenda gibalagala kwambadde nkyalyamu wano mmere. N'abasajja bakambwe, abasajja baagala ebinnya byabwe kyenyinza okugamba. Ekinnya kimu bakikuuma abantu 4 n'emmundu. Ekinnya kimu bakikuuma abantu 4 n'emmundu. Naye ebinnya birimu kyoba mulimu golodi. Ne kati omuntu mwe baba tabakubye abafuga atya.